ensonga zonna ngo zasobodde okuba ate nga zitambula olunaku lwajjo bannaffe CID office yasobodde okuba ate nga batutegeeza ensonga zonna ze bakolako akadde kano era nga Kristi bataddeko abantu bangi nnyo abanoonyezebwa nga kigambibwa abantu bano basobola okuba ate nga beerimbika mu kuba ate nga balanga oba n'okubika abantu nga babika omukulembeze w'eggwanga President Museveni ne babika kabaka babika Lord Mayor babikako omukulu yaliko wa Electoral Commission omukulu gwe bayita Badiri Kigundu bano abakulu banoonyezebwa era nga Kristi okwo kuliko abantu bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bali mu mbeera eno ey'okuba nti bawalampi omwera mannyo era nga asookerako ddala obukulu bamuyita Fred Lumbuye ali mu ttake omulala bamuyita Eddie Mezaya ali Sweden omukulu bamuyita Penge anoonyezebwa omukulu gwe bayita Kojja omugezi ali mu Ireland omukulu gwe bayita Boston Kabuye Boston bamunoonya Taita Seruga omukulu gwe bayita Alani Kitonsa waliwo gwe bayita Kyoto waliwo n'omukulu gwe bayita Kaye Wisdom eyeeyita omwana w'omulaalo embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula eddugadde era olunaku lwajja embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula omukulu omwogezi wa CID omukulu Atwine yasobodde okuba ate ng'avaayo n'ategeeza nti bano abasobola okuba ate nga beefuula abafamire ne babika ate nga baali tebalina kubika mu mbeera eno bagenda kunoonyezebwa basobole okuba ate nga babitegeera era so Kaye Wisdom katutandikire wano owa CID nga atubuulira ensonga zonna abagenda okunoonyezebwa abaabika abanene mu ggwanga agambe abakwatiddwa bali basatu omu ya authoring information oba okubika ate nga yabika nga bwavuma kugamba abantu ate nga mwana muto musajja muto ndowooza yalinye etokota luno then n'ababiri abasasanyiza obubako muganda ono yabadde aŋŋamba nti oba tukozese nti yabalula ensiridde era ndowooza yabalula ensiridde tugenda batwala mu mbuga z'amateeka oba oli awo bino ebintu babikobye mu Uganda era mu kalicazi zonna omuntu okuvaayo n'avuma oba n'abika omuntu omulamu era naazi kuno nga bagamba tebaziika mulamu oyo tumutunulira ng'omuntu ow'empisa embi oba oli awo abamu bamutunulira ng'omusezi oba omuntu kale ow'empisa embi ddala naye katufe ng'abasirikale ate tukiteeka ku level endala kubanga amateeka naddala g'otunulira section 25 ya computer misuse bw'ovaayo n'ovuma n'obika omuntu omulamu ng'ekigendererwa kyo kyakusasamaza eggwanga kumutyoboola nakumumalamu ekitiibwa ekyo ate kimenya bas embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula mbadde kutegeezaako omwogezi w'ekitongole omukulu bamuyita Charles Twine ng'atubuulira ku nteekateeka gye bagenda okuba ate nga bakozesa okwata bano abakulu abakoze omusango bayita computer misuse okuba ate nga baabika abantu abanene mu ggwanga ng'abafamire tebakitegeerako wadde omukulu Twine wuuno akyayongerako okuba ate ng'ategeeza abagenda okukwatibwa ulira kumanya nti bano abantu tebalina na nsonyi babika n'abantu boolaba nga bakitiibwa mu society baze babika abantu abatono n'abanene naye nga mu standards zaffe bw'ovaayo n'obika Lord Mayor nafudde ate nga muntu ali abaweereza n'obika Engineer Bad n'obika General Tumwini kyokka ate okumanya nti bano abantu ddala basize ate nga bakabwa nsonyi n'obika n'omutanda kabaka n'oddira ne president omukulembeze the head of state n'omubika ate nga ddala omulaba n'okuweereza emirimu kati awo oba osuse wolina okukoma era nga management ya force naddala criminal investigations directorate ne directorate ya CI tuli mu kaweefuwo okubanga tukwata buli muntu yenna akola ekintu ekyo abamu tukimanyi tebali wano abalala balimusiza wabweru abali wano abamu twabakwatako ne tubatera kakalu abamu twabatwala mu kooti naye nga mu ekisembeyo waliwo eyavaayo n'avuma omukulembeze the president era twamukutte eriweero eyo ne banne ababiri beyasharinga message eyo okuvuma teyateekako n'okubika tujja kuba nga tumutwala mu mbuga z'amateeka twagala bannayuganda naddala mwennamu ababusaasanya tumulekere awo kubanga musaasanya obubaka ng'obwo naddala nga tumanyi wabudde aya basi tukyagenda mu maaso omwogezi wa CID yakoze mu kunoonyereza bagambye batandise okuba ate nga bayigga omukulu gwe bayita Fred Lumbuye agambye bw'ati Lumbuye bamutandikira wano oyo omwami gwe bayita Lumbuye ye kwegamba akitwala kazo okubanga ayogera byasanga bitalimu mutwe n'amagulu entegeka weeri ey'okubanga ekisooka tuyita mu mitendera gya police protocols
we have regional, we have international treaties on how we can share information. Obuli awo no sharing obo kweta basibe. Nenga ngojeko necho management ejja kuyita mu diplomatic protocols okulaba nti abogere ebintu ebyo bitali mutona kulu bakwata. Then we can't bend the law. But it is also morally right that once you receive the message, before you send it, first verify its authenticity and the source. Aya basi mukulu oyo asobola okubatenga kutegeeza gwakozesa Facebook gamba mboshe yalinze obubaka botamanyiko wadde batandikira kugwe bagambye nti ate abali mu Uganda bagenda kuwanguyirwako kuba bamanyi ne wemuli atandikiddwako omukulu bamuyita Kayo Wisdom atandikiddewo okwewozaako mbu ye tavumangako pulezidenti tamubikangako wadde wabula nti abatamuwagaliza Kayo Wisdom yembeera gye basobodde okuba ate nga bateekawo uno Kayo Wisdom nga yennyonnyolako kati akakodyo kali nti baagala kujja ku President Museveni buli muntu amuwagira nagenze nempulira mawulire ga buloga ne babamenya lumu Kayo Wisdom ate kati bandikuleetedde ani 7 gwe genda obuuze Tamale Mirundi bakubye omusajja lwokubanga aganye okukka mu ttaka kati bavudde ku Tamale Mirundi batandise Kayo Wisdom kaluwa looya ngambye bakaleete buli muntu eyafuna nze nasooka kulaba nga kuba mpulira Oluswayiri nga balanga Oluswayiri n'olunyini olwa Tanzania gabalaga redio eranga nengenda ku show ya Rwamiti Urban TV Friday mbeera ku buli Friday nenvumirira abo bonna abaabise President Museveni kati abantu bawano omanyi lwaki tatukyalina bambega obanga tali mu polisi ng'alina mukwano gwe wa polisi. Aya basi Kayo Wisdom yewozaako mbadde ndabako press conference omukulu bamuyita Odrek Rwabogo asobodde okuba ate nga agamba nti abakulu gwe bayita Lumbuye ne Tamale Mirundi agambe Tamale Mirundi agenda musonyiwa olw'embeera nti akadde kanayinza okuba alina ekizibu ku mutwe ne Lumbuye omukulu Odrek Rwabogo ndabyeko press conference ebadde ekyagenda mu maaso awo ku kitimba omukulu baabana abamu kubanoonyezebwa abeerimbika mu kubika omukulu Jakana Nadduli ono ne mutabani wa Nadduli naye abyewakanya agambye tabiwuliranga nako ababiwandiise babaleete mwagaze ekintu eki aseyo ka audio baba yakutte ne video naye agi producing nga njogera ekigambo kye kiganiro sinza kuttunkana abo bagwagwavu bukedde ebbanga lyonna ebadde bwetyo era n'omulimu guno ogw'okuteekawo amateeka g'okugenze gunafuwa naye olukiiko act eyogera ku abo baali badde bagikyusaamu n'ebaya singa ofulumya defamatory oba ekigambo kyonna ekinaleeta obujagalavu mu ggwanga nga tekiriiko buufu bwakyo either babaggale ng'olupapula bakulawo kya bwebanga mulimu ba auditors nga be bakoze ekintu ekyo nga si kya company babakwate babagali emyaka 8. Aya basi oyo no mutabani wa Nadduli ne kulisti kwali enoonyezebwa poliisi gye buvuddeko olunaku ndoza lwalinga lwakutaano lwali lwa wiiki ewedde president asobola okuba ate nga avaayo n'ategeeza poliisi etandika okuba ate nga ekola omulimu ogwo abalwa abantu abavaayo ku mitimbagano nga bamubika yagamba bw'ati problem we need to solve. I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. Now the other day when I went to side of bomb or to lay a foundation, people were looking really because they thought they have been told by social media that Museveni is dead or something like that. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time. They should go for you. Should locate you where you are, and we go for you. And if you are in Europe, then we denounce you. Should go to hell. Aya basi omukulembeze nga alagidde abali ku listi benkuleetera akadde kano omukulu bayita Eddie Mezaya ali Sweden ye yasoose kubira omukyala gwe bayita full figure oba ayinza okumuyambako okumutaasa emisango gino egy'okunoonyezebwa ng'atidde nnyo wulira bwakubidde full figure atuweereza eddoboozi lino mbuba atidde edda wulira ogamba otya Jennifer sister nkulamusizza sebo sister okimanyi nti erinnya lyange lyafulumidde mu bantu mbo simanyi abaabika pulezidenti n'entya n'okutya natidde n'okutya bannaabe nti ekitegeeza abantu bangi babasibira obwereere mbadde nze mbiwulira buwulizi nga ndowooza nti pulezidenti gavumenti bagikola ki bagiwaayiriza kuba kati nze Eddie Mezaya ntandika nti okutyoboola okubika pulezidenti nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa pulezidenti Museveni era babulogazi bonna abali ene Bulaaya bagamba nti nze ndi mbega waabwe
kuba sikkiriziganya ne bye bakola. Sikomentingangako ku posti ya muntu yenna nga abika pulezidenti, sikolangako ku vidiyo oba audio, era sikolangako ku posti. Neema neewuunyizza nabbi afulumidde mu bukedde, naye obulamu bugamba ki? Nkulaba ekintu okirina mu ttaano, abantu bonna wabasirisa. Bayisimaneeri, simanyi baasibaaga, bandi bonna wabasirisa. Aya basi. Oyo no Eddie Mezaya bamutadde ku lisiti, owulidde? Akubidde Fulufiga amuweereza voice note omukulu omukyala Fulufiga kwe kuforwardinga. Tasigalira lugambo. Fulufiga abazzeemu bwe bati. Eddie Mezaya bulijjo amuvuma nga bavuma omukulembeze w'eggwanga. Eddie Mezaya ansanyusizza. Olira eddoboozi kati. Ogamba otya Jennifer sister? Nkulamusizza. Sebo sister, okimanyi nti erinnya lyange lyafulumidde mu bantu mbu simanyi abaabika pulezidenti. Batidde Fulufiga wuno atandise kubadduulira kababakwata embo. Bababugumye babadde wano nga bamubika nga bamuvuma ate kati bije jemba tetwamuvuma koti twakwaki ntaddewo milioni 10 mu ticha lumbuye gababugume nakati babike nakati bamubike musajja omukulu yasamya ne bikadama ne muvuma omukulembeze w'eggwanga ne mutuka okumubika bikadama noba ne following ya bikadama. Njagala nkubulya muganda wange teri muntu ali Bungereza na chansinga kino nkikuddamu kabere omuntu yenna nga ali Bungereza nga nengege gyole ya myezi mwala mu firiji ennyama gyolya ya mwaka mulambe eri mu firiji nze ndi ku bintu ebiri fresh mu Uganda ndya Bungereza teri muntu asobola kuteeka $3 ku akawunti ye ze milioni 10 wano nzikwata bukwasi nengena mu bana nezisaasaanya nenkiringa kati abombaga zati eze nsinzaga naye nebidda ku mukulembeza gwanga ne bivuma ani abigamba okugendayo. Aya basi ye Fulufiga no omukulu penge naye awanda muliro ebya penge binaabe ebyolulala. Mukyala Fulufiga wuno akakasa nti oyo Kaye Wisdom kwali ku lisiti era yamubika. Fulufiga wuno atugamba nyotemayo kana nango ogenza koza suwani noza mbo ticha lumbuye ticha mbulumbuye ticha ate kubwanga ngusa yeremererwa omuntu atasobola kudda wamu atalina kyovula abiti okudda wano biri obuyozesa abantu nti biri ebula abikola mbo tebina kabina buli mu report byewamba insi yabikuba ku badabisula mu toilet mugume mutaddawe milioni what do you mean million uli wateka milioni kati mbato taddewo 3 obadde obyogera wano walidde ebigambo byo nono omusajja wa wana ayika amalusu ayogera wanda amalusu abadde avuma muzayi buli kaseera ina wanda kaza amalusu mbo mwana wa mulalo ate kati ayidde ebigambo byo simubikangako muje akatambi I have my lawyer toyina kyone wosa toyina ovuma president bagenda bikwata oyagala bato oyagala ate lunnago lwatandise butandisi. Aya basi Fulufiga ye bwagamba omukulu Lumbuye namulengeddeko n'agamba nti ye baleete vidiyo ng'abika naye yabyeganye Lumbuye agambye ataddewo milioni nga 2 yayongeza kati ali mu 10 agamba nti erabako vidiyo ng'abika bonna babyeganye.